ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno Pulezidenti Museveni yatadde omukono ku nnongoosereza mu Baggoli UPDF Act erya 2025 eryayisibwa Paalamenti wakati mu kusika omuguwa gye buvuddeko. Madam Speaker, order on Honorable Kasaija. Ng'oggyeko ebbago lino okubanga lyali lyakuluŋŋamya enzirukanya y'emirimu gy'amagye, Kaluma Nywera okusinga yali ku ky'okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti eno. Kati oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuteeka omukono ku bbago lino, ekirindiriddwa kwe kuteekebwa mu kyapa ky'eggwanga oba kiyite eggazeeti bwe lityo litandika okukola. Kinajjukirwa nga bannakibiina ki National Unity Platform bangi baaloza dda ku kuvunaanibwa mu kkooti z'amagye, kkooti ensukkulumu bwe yali tennasazaamu kkooti zino mu mwezi gwa January omwaka guno ogwa 2025. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku kitebe ky'ekibiina ki National Unity Platform e Kamwokya, Nuupu weeviiriddeyo n'etegeeza nga bwe batagenda kuzinga mikono nga baakuddukira mu mbuga z'amateeka okuwakanya ebbago lino. Tulinze eggazeeti efulume ng'erimu etteeka eryo, enkeera tubeera ku kkooti. Honorable Ssenyonyi abannyonnyodde nti Museveni yayisizza ekiteeka kye tugenda okyalenjinga mu kkooti, ate bwe tumuggyako nakyo kirina omugoberera, nakyo kirina okuvaawo. Okusinziira ku mukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi, ekigendererwa kyakulaba ng'abantu bafuna obwenkanya. Kubanga twagala oba oli w'amagye oba oli wa poliisi oba owagira gavumenti oba togiwagira nga buli omu eddembere lissibwamu ekitiibwa. Ekyo kye tuliko, ekyo kye tugenda okutuukiriza nga Katonda ye mubeezi waffe nga nammwe abantu mwe bawagizi baffe bassebo ne bannyabo. Y'omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssennyonyi anokoddeyo ensonga ze bagenda okwesigamako okuwakanya etteeka lino. Kkooti okusookera ddala tuyagala gisoomooza. Tugisoomooza nga tugigamba kkooti ye yasalawo nti abantu ba bulijjo baleme kutwalibwa mu kkooti z'amagye. Ekyo baakivudde nga bamenya ssemateeka akawairo 92 akagamba nti toyinza kuyisa tteeka erivoola ekyo kkooti kyesazeewo. Ono awanjagidde abantu ba bulijjo obutazinga mikono nga badda mu gwe kitaliiridde nnyina. Ensonga zino waliwo abamu abagamba nti ezo zikwata ku NUP, aba NUP be basiba be batulugunya, ba Eddie Mutwe nti oyo simwinaako na Luganda naki. Effugabbi buli omu lijja kutuuka ku luggi lwo mu buli ngeri yonna. Mu ngeri y'emu bano bavumiridde emivuyo egyeyolekedde mu kulonda n'okulaga obwagazi ku bifo by'abantu b'enkizo oba biyite special interest groups okukosa obutali bwenkanya obwatuusibwa ku bavubuka b'ekibiina ki Nuupu abaali beegwanyiza okwesimbawo. Kasita obeera wa NUP ng'olina umbrella babakwata ne babasiba ne twebuuza kakati bwe mba mugambye nti waliwo akalulu ate lwaki temwagala abantu baffe bakampeininge. So ensonga eyo tugenda gitwala ne mu mbuga z'amateeka bwe kiba kyetaagisa okulaba nga tufuna obwenkanya. Naye era tubasabye nti abo abatono be twasobola okuwandiisa mu balonde. Kyagulanyi wano waasinzidde n'awanjagira bannakibiina okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo balwanyise enfuga embi. Akalulu kano tukanoonye, akalulu kano tukalonde, akalulu kano tukakuume, bwe bagezaako okakwatamu tukalwanirire. Ku ludda olulala bannakibiina kino bakyagenda mu maaso okwekuluumulula okweyiwa ku kitebe ky'ekibiina e Kavule okuzaayo empapula ku bifo eby'enjawulo bye beegwanyiza. We tuli wano twetaaga groups zombi, twetaaga amaloboozi amapya mangi ne twetaaga n'amaloboozi agabaddewo okunyweza amapya. Eyo ye ttiimu bwetyo bwekola obulungi. Mwenna mukimanyi bannakampala bannayuganda bannamakindi wesi n'abantu mwenna omwaka guno kisanja kino tekintambulidde bulungi ng'omuntu. Nina bingi byesasobodde kukolera abantu bange oba oli awo bye ndowooza nti nga mpeereddwa omukisa ate ogulala. Tukakasa tugenda kukyusa ntebe ng'ekibiina kya National Unity Platform bwe banaaba batuweesize ne batuwa obukulembeze ate nze ndi mwana waabwe enzaalwa. Process egitambudde bulungi, buli kimu tukitaddeyo, tulindiridde bulindirizi teepeddako. Waliwo omusajja nga ye wanjawulo mukko. Omusajja oyo nga bamuyita Nuuwa. Nze Nuuwa wa Bugabula. Nze Nuuwa wa Kamuli. Nze Nuuwa wa Busoga. Okuzzaayo empapula zino kusuubirwa okukomekkerezebwa nga 23 omwezi guno ogw'omukaaga. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.